simanyi mumaze emyaka 3 kilomita mukoze kakaaga abazungu batufuga emyaka kumpi 7 bakola kilomita 133 kati obane bannaffi abali batusukkulumyeko nabo ekyo kye bakola kati mutongere yemirala 3 mulabe nafuka balungi omu si bulungi omu tulina ekizibu nti bennyini nabo batunulamu emagalibi n'emadiina nga balaba teri kiriyo kati ekyali ekiriyo waliyo principle ani akyasa okuyimirira mu bantu n'agamba nti nze principle when you invest in a woman you've invested in a nation abaami tulekedde n'abakyala amaka ng'engeri yokka ey'okusurvivinga omukyala ne yeeyiiya era nze nina amasimu genfunaawo munnange omwana wange abadde asoma busawo akasente kaganye alimu akagusembayo neewoze noga akantu ke ku mukyalo ono ndabire ddala ogenda omutuka nga mukazi watafumba bumeri tweninnyira ku 103 tonyezawo 3 radio 4 ensonso zinze Adam Kungu program gw'ensonga kwetulidde Kika kununula gwanga yenteekateeka engenda maaso muli mu kununula okutujja mu bizibu yes biri mbigambo na muyimbo baddala we biri eyo n'omulalu kati abiraba okay n'omulalu yennyini agamba naye kituufu abiraba kubanga naye agenda okulaba tewali amusombo atalaba ku bimotoka bimukyankalanya tawulira masasi yeebuza ki ekigenda mu maaso n'omulalu akiraba kakati tubadde ekyo ekyesi kakati egyo emyaka 5 gye gyaleeta full participation gye tulimu kati era full participation yeeyo yeevuddemu okulaba nti ne bwe bya ddiini ne bongera okunnyikiza enjiri mu bantu abantu abamu bawoza Uganda is a good country is a country of God. No, Uganda olw'okuba Katonda yatuwa omukisa ne tufuna emirembe kakyobula n'ababulizi b'enjiri basobola okwetaaya ate wali abasoba ku nsolobotto era bannaffe bano abali structured we baatukanaga tutememu kyobula tulina zi diocese gye simanyi na muwendo ye by the way tukyayogera kuno nakuli tuoza yozaabe waffe Luweero bafunye omusumba Kiseka oluvannyuma lwabiri byaliwo mujjukira isagala kujukiza balungi abaagala n'abataagala kati bafunye omusumba omujja gwe bayita Kiseka kandowooze si Dr. Evans nange kandowooze tajja ku kakati tetulowooza ati kyekiri naye ate si kyemmanyi nga 24 tugenda mutuuza eyo chapter nayo tugikole ki eggalwewo kakati kino kibadde bayimba olwaleero eddembe lye tulina kyova olaba wazzeewo obuweererero mu buweereza ojjukira pulezidenti yagamba nti badde twongeze emisala gy'abasayansi bannasayansi at least ng'ogyeko abatono naye kati bw'ogenda mu ddwaliro olabawo enjawulo era saawa eno waliwo okuyaayaana gwe k'otomanyi kakati sigo wa sayansi genda osoma obusomesa bino byolimu nabyo biveemu nabusomemeka ddayo kati kino kibeere moonlighting kati buli musomesa wa sayansi ayagala kuyingira ku government payroll government erudde anti omanyi omusaala adde buna anti government yalwa lwa nsonga twali twagala kusooka kwetegereza payroll tugikiliining era lwagezi okanga minisita wa public service agamba abakozi 198 awo yonna afumulwa bavudde ku muki ku payroll kuba ghosti abonadde bali sente za government kakati tulaba nga bakuliyetinga gap wongedde okuliyetinga ki gap kumpi abakozi 2,000 babadde bya bisiikirize kakati kino kitegeeza ki kitegeeza nti buli muntu ayayanira kufuuka mukozi wa government era kati ffe trend gye twalabye abali mu masomero buli mwana kati buli somero erina erevo bwe lyadimitinga abaana 3 abaana 205 bonna ba sciences baagala kola sciences kati kumpi buli mwana afunye 5 credit 5 obwongo bumugamba genda okole sciences wekiri
genda okole sciences binagweramu eyo kanagweramu eyo kwakati nabo gye balaba future and that is it eggwanga likula na science wadde naffe tuli balungi nnyo ba talkers kuba ate ffe tugaidinga ba sciences olw'ensonga mwe ba scientist mulina ekizibu kimu muli one way bwoba bamugamba kamera yetunulaawo kyekyo beerabidde nti waliwo kamera ezirotatinga bwe kiri ba because the principle say fe aba historian tulimu akagamba however kubaga ffe twasoma however mwina extent tulinako extent naye mwe protocol egamba ki sajjale protocol Newton yayogera atya Isaac the principle of this inakuba bweti togikyusa Archimedes principle bogikyusa gravity simanyi the law of biki oba mufu neffe tuga however situation yeno bwe yali ne kyopula ffe tugamba the president said tiraki ate ne tujjukiza nti kati olaba mu 18 gundi ekya facing ekintu kino twakikola bwe tuti naye nga issue eyo yonna eriki jeje mirembe government jarwana nti kakati ensi bwe mala okuva mu bino ntalo biki ensi etandika okugenda ku trend of growth kati era mu abali banenya simanyi mumaze emyaka 3 kilomita muzikoze kakaaga abazungu batufuga emyaka kumpi 7 ba 7 bakola kilomita 13 myaka 7 batulekera kaddamu kamu baleka ne gali omukata kyaliwo ne balekawo egali omukati ne baleka oluguudo lwa kola zimeka tebaleka nnyonyi kati twagala ki kati ne baleka kigali kyomuka kigali mosi tuleta standard jeje esijala ngatetuuka sawa yonna abazungu bamala emyaka 7 kati mubeere bagumu nga bazika bajja baabwe kati oba ne bannaffe abali batusukkulumyeko nabo ekyo kye baakola kati then ffe tuba tuwezezza akakaaga ebisatu kitegeeza tukoze kilomita kakaaga mu 10 mu myaka 10 ameka 3 kati mutongere emirala 3 mulabe owulidde oba towulidde obongere ya 3 naye 3 bongere ya 3 7 naffe tuwezezza abazungu amufuga nga tutereeza nafuuka balungi omu si bulungi omu tulina ekizibu nti bennyini nabo bwe batunulamu emagalibi n'emadiina nga balaba terikiriyo kati ekyali ekiriyo waliyo principle ani akyasa okuyimirira mu bantu n'agamba nti nze principle bantu ki bantu ki tana Uganda abaawa namulaba yajja eweeruweeru n'ayoola enkuyanja y'abantu bwe yamala tebali eri polisi naye mugaana tebakuba nduulu ti principle yatuvaamu gwe olindako abantu be kyetugenda okubakola kati ate bwe baaliddeeko ye banayensenzibwa ate katwogere ku nnakuli abasajja bawoomeddwa akasente walabyeko obuwumbi obubiri mu ofiisi ya loopu bwe yakalyanga yakatuukayo buwumbi bubiri yabadde yeezaako nfuufu mu myezi ne bayangwamu nedda feeke fake ate munenga tekiri feeke ebyeno bituufu naye ku bibye ebibye bikyamu anti kati bagamba seruka mama yute bakwata kulirye kati bamukutteko ekirala eyo anyway yo sijja gendayo nnyo so issue nti democratization bweyitiridde ate abantu bajjewo ekitiibwa kya parliament yes era senga tufuna president omulala n'agamba parliament eveeyo bannayuganda bayinza obutejjusa esaawa eno bwe nti parliament eveeyo bannayuganda bakuba engalo akankuwummuze tobaako ne boonyiiza ndine minisita KABUYE Kyofatogabye minisita wa Kampala minisita wa Uganda avunanyizibwa ku nsonga za Kampala nga tugayagayamu enteekateeka eyo eya PDM n'ebintu ebirala nga bw'obiwulira ina kyabuuza kyateesoba kyewabula message teeke ku 0756 0M2505 07556 0M2505 honorable tukomyewo kakati so kati
Prime Minister wonna n'abadde atulambika nti okuvanga 18 amaanyi gonna tugasse ku kino tulabe entambuza y'emirimu mu government 18 omwezi guno paka ngaddi 24 amaanyi tugassaawo tulabe emirimu gitambudde gitya tuzaamu tutya abantu bafa amaanyi emyoga n'ebirala wabula kyenjagala okutegeeza mikwano gyange naddala ndabyekaawo ku mitimbagana okuti nga bannaffe ab'emasaka ebintu mutandisa tubitikamu entalo batya temulwana nnyo agoba amawulire gwe goberero ojja biraba temulwana nnyo bintu ebimu tebyetaagisa kukolaki kulwana nakusika migwa mugende mpola bintu ebimu abantu betaaga kunnyonnyola talk to people manyi buli obugende nnyo abantu batandika okukolaki okuvaako kwakati ebintu ebikulu ennyo mu gavumenti saawa eno nga bwe biri mu puroguramu ya PDM nabye ku ennyingo y'ebyobulamu abantu bagala kumanya eddagala lijja mu malwaliro gaffe ekyokubiri waliwo bannaffe abali ku ddagala balifuna abasawo babeerayo bo bakola simple things tewetaaga bintu bingi ate totwala omanyi monitoring ne supervision ne investigation byanjawulo don't mix investigation into monitoring Google you go see write a report okole findings zo bana investigation it's okay nze sijja tuka kwelese center kikamulonda bengo ate baliwo ntandikirawo mulirida I will observe naye kwete ngambye negundi ndaba reporter zindaga tokola nsirike taking a matter above somewhere oli abakwataganako naye ajje to investigate kale kikyendeeta temugenda ne mutandika kutisa bantu kubaboggolera kubakwata abakozi era bajja kudduka ebya PDM osobola obbetegeera bulungi ababulani sente ne babakubulira nga atoli nga bwoseka n'omuntu notegenda twala kifuba kulagayira gwe ne buba gwe minister kakkanamuko katono soka tusoke tufune sente eza masomero bifunye bitya ekiraba tutegedde amasomero gafe agamu bagazimba kati nga gewange nakaseke gye ngenda okukola ne Luweero bazimba amasomero banabamu bati 35% munatanatandika lwaki oyo contractor nga tumukola ki nga tumujjawo simple things tetwetaaga kulwanagana nansi emyoga gitambudde gitya yeno programu ya grow etambudde eti y'abakyala yatuuka teyatuuka lwaki abakyala bagamba tebafiiriddwako ku nteekateeka zino zonna eziri muki eziri mu gavumenti oba gavumenti zeteereddewo abantu kati of course era bw'obeera mu kitundu naawe weetegeeza nga ebyokwerinda bikitundu kino biri bitya olwo otulako n'ab'ebyokwerinda n'otegeera bizibu ki abantu bano byasinga okukola ki okusanga so by and large bwe tumala ebintu bino byonna tujja kuba tusobola okukola ki okucoming up ne resolution ez'okuyamba era mpulira olwali agamba prime minister yefudda ayimiriza parliament prime minister tanayimiriza parliament olidde eri mu sekya beta sandai yayimiriza dda mu luwummula kati naffe tufunyewo wano kalembereza tukozese kakisa kano naffe twetegereze entambuza y'ebintu byaffe kati so mikwano gyange tuba tugenze ffe aba NRM okwogerera programu nti abantu mugende mwewandise nze ngamba abantu beewandise with the purpose nekigendererwa bamanye nti ekitututte twagala tufuuke wano ABCD kubanga biki bye tujjamu omanye olusi omuntu buba tomulaga kyagenda funa mu kintu naye alabanga ekitakola ki twewandise nekigendererwa nti bannange kakati ffe tuli mu ABCD era kino yenteekateeka yaffe era bino byebigendererwa byaki byebigendererwa byaffe okiraba bulungi kakati so bwe tunaba tutuusaawo ojja kulaba ebintu nga binyuma ojja kulaba ebintu nga bikola ki nga binyuma era nga tutuse mu position egamba kakati kubanga mujjukire bwe tuva mu kantu kano tugenda kukola nteekateeka bwe tumala okukola enteekateeka ekigenda okuddako kulonda bukulembeze structures za NRM
kakati structures za NRM tetusobola kuzironda nga tetubamanyi kubanga tuwebuze ekirambo bani who are going to participate in the structures okiraba kati tusobola kugira bantu nga tetubamanyi both abagenda okulondebwa n'abagenda okulonda therefore twetaaga the two structures very clear ekyokubiri participant ono yani ono eyewaddeyo ono eyewaddeyo amaze to offer himself okuyimirirawo ddala oli waffe tojja kugamba nti nze njaga kubeera chairman wero C3 owa NRM nga kukyalewo gyova tebaakulonda tojja kugamba nti kati nze banaye nze njaga kubeera chairman wero C5 nga tetwakulonda kuva ku kyalo olina okulonda okuva ku kyalo nojjanga olinya ranks ngedda bwe twalonanga LCs systems so tojja kuzukukawera anyway yanga tulina wo appearing mu register yaffe mukakati nze njagala okubeera owabakozi workers nedda ssebo olina otuwa kaadiyo ng'ebeesinze ku branch kijova kuba kati ekyalo kyaffe gye tuyita branch olina okubeera nti branch kijova nti va Bulamazzi mu Kivumu parish mu Kitu sub county kakati ojengwa olinnya so therefore naye kyendagala nti abantu baffe balina okwewandisa you have to support NRM with a purpose nekigendererwa ensonga service delivery eno tugirabe faba NRM nzijukiza akayimba ako twakola tutya twamala emyaka emeka mu nsiko 5 kyenandirowoozezza omulamwa gwe gwali omukulu kubanga omulamwa gwaliko invest in women access biki nenze akanasinga okukwatamu ka invest in women ebirala ne boobireka invest in women ebisigadde bimala kakati omulamu ogwo gukwatagana bulungi nnyo n'olwaliiro Honorable Miri Babalanda kye yawandiise mu mawulire mbu an economy with more female players works for everybody issue si yakugamba nti abakyala bangi bajje naye issue egamba nti buli lwoleeta abakyala mu mulimu yes buli woteeka ssente oba n'oteeka amaanyi mu bakyala oba omaze kubanga issue yali omulamu gwali gutya nti accelerating gender equality through women's economic empowerment kitegeeza ki invest mu bakyala the moment we investinga mu bakyala kigaziya enyingiza mu maka ntera nnyo gamba abantu nti kyetuyita parish development model ndowooza obadde kyenjogerako tosooka kutunuulira parish model eyo tugirabira mu maka go nti ennyingo zino zonna entabiro zino zonna essatu oba ebintu bino byonna ebina ebiri tangible bikoze mu maka ago otumbudde ebyobulimi commercialization ennimiro farming ogitutenga business ekyokubiri oyongedde omutindo ku byokola ekyokusatu ofunye akatale wootunda ekyokuna olimye n'ekibalo olina ekibalo kyogoberera okiraba ekyokutaano ofunye inputs ekyomukaaga capital gwobadde okabirira omufunye ekyomusanvu bumala ebyo byonna obifuna otandise okuteekawo embeera eyinza okuyamba mu kulaba nti obuweereza bwe wettanira obufuna otutta abaana ku masomero osobola okwaccessinga amazzi amayonjo osobola okwaccessinga ebyobulamu looza wano leka health insurance wekagenda okujjira etteeka eryo lifulume nalyo kakati bino byonna bigenda okuggwa nti endaba yeeyo ebintu eryetya mindset change kati ogenda ogaziya bino okufuluma amaka ng'ebintu bina bizanyira mu maki mu maka naye ffenna tukimanyi nti champiyoni w'amaka si ye gwe Adam Sinze Kyofa champiyoni w'amaka ye mukyala
lwaki omukyalo ono abeera champion w'amaka nti bonogamba accessing ebyenjigiriza amaka bonogamba ebyobulamu mukyala bonogamba n'enteeka y'ensimbi ennungi mukyala of course mubaamu bino ebigundi ebimenkemenke ekizimeketa nga kyo kiri ku mission yakusanyawo those are just very few isolated cases bakimu kitambulira ku mukyala ewaka ku mukyala bwoba n'agaggawala mukyala omukyala bw'ayonoona ensimbi okomye obugagga bwo nawe busiibule myana omukyala bw'atabeeramu element esomesa abaana ne bw'onoozikola otya abaana tebalisoma era omukyala ono bw'ateefaako so kati ekyo kyetugamba nti when you invest in a woman you've invested in a nation engeri yokka ey'okukyusa obulamu bwaffe twongere uplifting standards z'amaka gaffe is to invest in a woman kyovola aba parish development model yali tactifu negamba 30% ku sente ezo zonna zigende mu bakyala one bebeesigwa omukyala ne bw'abanga talina kyaggulo naye ng'alina looni asobola okusasula looni n'atalya mmere buli mukyala omulaba nga atunka abaami tulekedde n'abakyala amaka ng'engeri yokka ey'okusurvivinga omukyala ne yeeyiiya era nze nina amasimu genfunaawo munnange omwana wange abadde asoma busawo akasente kaganye alimu akagusembayo neewoze noga akantukayo ku mukyalo ono ndabire eddala ogenda omutuka nga mukazi watafumba bumere tweninnyira tokwata sente zolina zonna mu nsawo n'ozimwa so kakati nze yembeera eyo lwe lunaku lw'abakyala luno olw'omwaka guno olwali special ng'ogyeko bino bannange abakyala tubatumbudde beba vice president that is nothing mukyala wa bulijjo beba speaker njagala ku mukyala wa bulijjo omukyala afuka vice president ate oyo tali irregular ye muvuleke omukyala afuka prime minister tali irregular already abana mugagga omukyala afuka speaker tali irregular ebitebirina ku exciting abantu tebirina those are normal things kubanga NRM kyeyaleeta alina capital wa 15 ali ku kubo ye mukyala ayo Kyakasoli yes tajeti eno yonna government effort egitaddemu oyo omukyala so si mu prime minister kuba ye tugamba yasamba akajji wani yasoma ati seera ali kyali nenze njagala omukyalo ono akola ebitundu 9 ku buli 10 ali wali wa wansi ayo Kyakasoli afumba tweninnyira oyo ye mukyala era nzo ye mukigo nti omukyalo omuzira era yasaana medo sigambye nti nabano tebasaana medo ne bano babeera kyakulabirako mu bano okitegede kati ekyo NRM kye yajja nakyo nti etumbula omukyalo okuva wansi paka waggulu olaba ono muwala wange ye deputy secretary general honorable Namayanja namugaa gwe bituka tokyali issue gwe toli issue kwayigambe gwe njogerako yikati sibaleme kujamba omusajja ayogedde bulungi oyo si issue kati ye kyali kwe kubeerawo nga bakita batya as a model no si model babaita ba role model kyokulabirako kifaananyi asiga ekifaananyi eky'omukyalo oli kati ate ye omulimu gwe kusikono wa wansi ayambuke eyo ye issue na anybody can become a deputy secretary general at least qualities zonna azinda tezeetagisa naye twalibadde tugamba nti tusabe bisabe mulimu application Namayanja yali ati far much better masters simanya ina 2 kati omwagaza akyo soma akaji akakola ki yakasamba naye omukyalo no owawansi omwana atunda ewaffe enakaseke abaana buli balaba kuwona bonna Mayanja bonna bagamba ekitegeza bw'osoma ofuukaani onale bonna Mayanja actually kikisomesa abaana abawala bonna Mayanja nabo baagala basome babeerenga onale bonna Mayanja yes eyo ye issue eyo ye issue kati abamu mundaba baga nange njagala nsome mbeerenga onale bonna Juma eyo ye issue si ya Juma ng'onoomukyala issue gye njagala nti omukyala bano abasomyeko abakyala bano abafuisa ababadde emancipated bagende bakubiriza abawala abakyala abalala of course kati olunaku olwo lwazzeera still lukyalina mu challenges era ku baana abawala
lwakuba abantu abatagala tubyogereka abaana abawala abo balina challenges naddala ku masomero tukyalina challenges ez'ebikozesebwa ku masomero ekirala tukyalina stereotyping ne cultural challenges kati nebaza nti eggwanga tukoze nnyo president ekyo kyo tumwebaliza ddala nti afubye nnyo naddala maama Janet okuwa equal opportunity eri buli muntu naddala abaana abawala nabo baveeyo naye era tukyalinamu culture practices ezimu ezikyasibye omwana omuki omuwala n'ataccessinga fule omwana omulenzi byalifunye era kati ng'ewaffe mu Nakaseke tukyalina mu tribes ozimanyi abafumbisa abaana abawala abato era ekyangenda kibagamba ku lunaku lwabwe era bangamba tubyogerako bajja kummaaka temutiisatiisa abaana abato nja kusiba mbiraba ngoma okusinga era nti gyendaga enkya era bwe bawulira nti kyofajja mu nkulaavu gye baninako ekyo kye batya bagamba omuyaaya agenda genda goma side ki ku kisaawe yeri Women's Day celebration enkya era ebigambo bino byembadde njogera byengenda obbagamba enkya abanange randabe walirumbye olabe muyayi bw'ennambula enyiriri mwana w'omugenzi naye nga issue nti abo kati ye issue eyo yeri eri critical endala teziri critical kubale mbali tereza bamwina kuita atwaterezeza kati ono etambula nabisojo wonna twaguddewo kati so kyensaba issue ate kati kyofa mbeere wano ekikubo ligane nga liri mu sentro shia oyagala mbeere ng'oli awoza tugenda kugamba gavumenti nze gavumenti era nabagambye mugambe gavumenti ndi wano temuddamu kwogere semanyi muve ku baana abawoza tugenda kugamba ku gavumenti tugikake nze gavumenti namutereza nabisojo yeteredde dda bulungi bannaffe bali gavumenti eri wano bali nayo kati so kyembadde nsaba nti abakyala NRM n'okujaguza olunaku luno olw'abakyala twali tufunye strides nnyene nnyo achievements ziyingiddewo ne of course wakyaliwo challenges naddala mu bannaffe abakyafumbiza abaana abawala ne babulemesa okusoma ezo issues zikyali nnyingi of course n'ebikolobera ebikolwa ku bakyala bikyali bingi kati for instance tubadde eggulo nabadde mu lukiiko mu komiti ya parliament ekwataganya ku by'obulwadde bwa mukenenya era nemba reportingira nti new cases zino zemulaba ezisinga era ziri mu bakyala nenga ziri mu bawala abato ab'emyaka 13 to 25 young girls kati ekyo kikulaga kinti abakyala bakyalina waliwo areas ezikyayi vulnerable eri abakyala nti bataafubeeko bwe tutakolanga gavumenti etuvaayo ebintu ebikyatusumbuwa mwe mulina okukaka abakazi akabuuzi okubawa emirimu ebyo byobimanyi nti amakampani agamu bw'otosumulula sikaati tebakusobola kuwa mulimu ono eneebaliza radio fu sonzi wano kyana kiwolanga kinyagikoze wayi minisita tunula eno bagifuna ono merit ningamba ati nga radio fu eyitiridde nenga wayi minisita tunula eno mukadinisa omuntu ayitewo abadde akola olugambo wano oyo ndowooza mweruyeru bwati abadde atudde wano wotudde awo koze wayi bamuyita jojo kantunula eno kola program kalabiriza bazaana nengamba kantunula eno omutuuze ayitewo siina ganaawoza kale issue neebaza nnyo companies ezivudde nezigamba nedda n'abakyala bafune equal opportunity to compete ekyo kikulu nnyo abaana banyirira ekirala ekisembayo waliwo nzikiriza sikola kalangu waliwo company bagiyita ambitious naye bankyaliddeko naye abantu abakola shirigi stationaries abakola ebitabo n'ebiddako kampuni eyo erina abakozi 13+ bali awo nalukolongo jagala naye kwongera bo bankyaliddeko ne bamusaba ŋŋendeyo naye issue gye madendeti y'abakyala omwami ono Patel yayambanga nnyo abantu awo abamwetoolodde biki naye agenda okwesanga nga akoye okuyamba abakyala repeatedly n'asalawo agulewo kampani ng'ekigendererwa kya kampani eno si kyakukola magoba
kuwa bakyala mirimu era abakyala mu kampani eri ebitundu ndowooza 85% bonna bakazi. Ekyo kyansanyusizza kuba yagamba nti abakyala bano yagenda ng'okulaba nga bwe bakola ssente manya njamba kino mwanange okusoma naga naye waki tusibawa mirimu basobole okufuna akasente aka buli lunaku ate n'akokuterekera kati ekyo nakyo nakyagadde nti senga kampani ze zonna zikolanga radio phone zikolanga abo baba batutuzaamu amaanyi ne tumanya nti omukyala atafuuse sipiika wa parliament ate saabeerako kyakola ki wajja ekikumi naye bottom line ya NRM kyenjagala tumayize n'abakyala abo njagala nnyo okusiima NRM nti President Museveni ekigendwa ky'okuva eri nadde eri ng'akyali muvubuka muto ng'aleebuuza voice omanyi wali kituyita voice eddoboozi ng'abakyala nno n'omulembe gw'abazungu eddoboozi liriwa ate neewuna okuva mu jaffe gwe wali owuliddeko mu Uganda nga tulina ow'eggombolola nga mukyala tutazimula bano ku mulembe omutebi naye n'erinnya likulaga nti twali so male gundi focused okusinga feminine gundi gender tetulinayo lijja ligamba nti oyo ye mwami ow'eggombola tumuyita tutya oyo ye namukyala ow'eggombolola baami bamagombolola kati ekyo kikulaga ki nti structure yaffe yennyini yali eri nti omukyala omulimu gwe alina walina okugukomya kufumbira muki mwami era kyovula ne structuring nga baga omukyala asoma ki asome kuyiga kuwandika na kugira agenda ayiga okufumbira bbaawe kati ekyo NRM ne demystifying era wenjogerera kati ng'ogyeko bano ba vice president okimanyi nti kati ne mu magye tulina e general the highest rank magye ga Uganda nga mukyala ekyo NRM ye success gyerina nti strides across sectors zonna ya promoting abaki abakyala era tekyewunyisa kati tulina n'omukyalo owokubiri ate nga mujaasi ye vice president okimanyi nti bw'otandika okutunulira leadership ka cabinet yonna eriwo hierarchy the first 10 but the leading 5 sectors okimanyi nti bakyala kakati ekyo kiraga ki nti NRM etumbudde omukyala wadde wabeerawo obuzibuzibu waliwo ne president nelwagambako naye mukazi bwe gusobedde buyobayomba nyo naye kale netutambulira okumanya nti kintu kikulu president yasindise cabinet muki mu recess tugende twongere okwettanira okwenyikiza enteekateeka eno era mu byo prime minister naye n'agamba abaayi ekituufu kati tugende naye kuba ye badde batusindika mu recess tugambye ensonga bbiri tugende twongere okukunga abantu okwenyiikira mu nteekateeka ekyokubiri n'okulambula ku government programs zekoze eziri mu kitundu era nze n'akalulu kamaze kaŋŋamba gwe kyofa genda otunulire Luweero ne Nakasekeyo genda otunulire Luweero ne Nakasekeyo olabe emirimu bwe gitambula mu kitundu kakati ekigendererwa kiri kitya ekigendererwa kiri nti bwe tuba tutandika okwenyikiza entambula zaffe emirimu gino mikulu nnyo kati eggulu nadde ŋŋamba abeewa kiso nti bannange kuno okwewandiisa tuleme kutunuuliranga miya kwewandiisa kino tukitunirenga omukisa oguze okusobola okwongera okulaba ngeri ki gye tuyinza ng'aba NRM okulaba engeri gye tuyinza okwenyikizaamu emirimu gyaffe n'okulaba obuweereza bwaffe butuuse mu bantu kati mu bumpimpi tuli mu kugezaako matches twagala nti byakwewandisa bino ebijja okuyingira mu register tumaliriza tugamba gwowa NRM ojjukira olina obuvunaanyizibwa gwe busookerwako okulaba nti ekitundu kyo kiganyuddwa kitya mu nteekateeka ya gavumenti era ekirabye etya ontegeera bulungi kakati mu ekyo kijja kuba kya nnaku nga tetusimaze kulaba ngeri ki emirimu gye gitambula kwe kugamba ab'ebusiro east nti kakati gwe kikukakatako nga wa NRM ekisooka bw'omala okwewandiisa nti nze wa NRM ekiddako kiri nti tulabye tutya jerasire nno n'obusungu nzi nabagambi muve mu by'omuzannyo tulabye tutya nti ebitundu byaffe tubyongeramu
ebbugumu abantu baffe bafuna program za gavumenti era bwe naleese ekigambo parish development model ne bangamba tetugiraba kunze muli bakyamu anti bakyamu batya abamu be bakyameni abalala batula direct bakulembeze be bakaba nti tebalaba PDM batula direct ku lukiiko lwa parish development committee PDC ku miruka gyabwe kati kitegeeza waliwo ensobi wakati wo na wano butafaayo exactly because enteekateeka bwe baweeri lwaki tomanyi nga toli mukulembeze era seek information exactly nemba bugamba nti senga ekintu ekyo tukikola awo tujja kuba tumaze okuganyula gavumenti kubanga bw'otunula enteekateeka ya parish development model omanyi teweerayika sigenda kunyonyola nyingi kuba oyinza oga musajja n'amalayo depirazi omusanvu gavumenti kikyeyagala egamba amaka 100 households kati don't worry about the number eri mu maka nti kakati bwemmanya nti omuluka gwange kivumu oba naluvule gulimu amaka 5,000 naye kugo kuliko amaka 3% emaka nga 6 kale 1,000 agali mu mbeera ki embi yeetaaga obuyambi yeetaaga push esobola okwenkanakana n'amaka gali tikiriza nti omuluka gwonna gulina funa ssente ne tulondamu nti baani abali mu mbeera ekolerera ekida kyonka ekitikkalira emmere ya leero ge maka ge tugagala kuyamba kakati ne tugamba nti okay naye mwagambye ekigambo nti gavumenti ekomyewo mu bantu service near to the people the whole government has come to the parish kati awebuliza gwe tudeye waffe gyotegeera Ngoma parish kati tugambe nti mu Ngoma parish wano abantu how many households nti bina fine ne otugambye nti service yo nekomyewo wantu kati omuntu ono gwe twawadde obukadde kala akakadde kamu oba ku milioni 10 ne tugamba fine tuzitematema nti milioni 3 gabakyala milioni 3 gabavubuka milioni 10 zaba baliko obulemu milioni 10 zabakadde eredale kati nabiri gammwe kati tugamba nti okay gwabakyala mu muluka guno gurupu ya mwene ekola abakazi bano abagenda 30 musobola ku accessinga milioni 10 mu buli omu muliwa titutuno mukola ki kati kangeze nti tugenda kulunda nkoko kubaze zangu wakakati baba PDM abatandikira mu nkoko batunze bagenze mu cycle ya 2 kati betumala okuwa enkoko waliwo ebibuze ebijja kubanga jjukira oli mu kye bayita commercialization of agriculture kati bubaga mu kigambo commercialization of agriculture kitegeeza ki nti buli wongamba nti commercialization kitegeeza ekiyumba kya enkoko zange ekiri ewaka wange Adam ye ofisiyo because otaninga obulimi buno into business farming as a business kati omuntu agamba nti eno ye ofisi yange tugitreatinga nga kumalaga exactly kati ofisi yo tandiko gikwata obulungi nolaba enkoko ziridde zinywedde kati ziwumuddemu lwaki zebasa musawa zino kikinga tezikaabiye ndwadde kubanga buli dakika oba olina okukola ki yeko surrounding y'ekiyumba kyange efaanana etya olaba osibya akatimba oziyize intrusion kakati buli olaba ndwadde n'ogamba omusawo aliriddawa olovet eze services ze batugamba eziri mu pira eyesooka kubanga bwogamba nti I'm going to commercialize agriculture kitegeeza obuweereza bulina okubeerawo bw'omusawo ekitooke bakisimbye batya emmwanyi etuuse okusalira yewunzika kati tugiwete tugitaddeko akagimusa simple kwaye ofisi yo gyerambula kakati kuzzayo ku kigambo ky'enkoko olwokwazo zatandika okutunda noga enkoko zituuse zitegeeza zeetaaga akaki akatale naye akatale kaliriddawa kaliwa kakati abasinga gavumenti egenze ezimba obutale bwa legs obutale bwaki babuyita legs local economic grant kati nga erimuwereko economic development strategy kakati bwe bazimbye obutale bwa legs out of legs kakati kitegeeza waliwe wali akataleko naye okutuuka ku katale kitegeeza ki twetaaga ekkubo
olwo mutanso kwa identifying pillars zonna zitanso kola ki okuvaayo mukoze priority government wegamba tubaweereza billioni emu mulima amakubo g'ettaka buli district kubanga twetegekera abantu bano okutambula ogenda muki mukatale kakati awo vayi kyeni ogenza ogimalayo obuweereza buzze oyiza amagezi ag'ekikugu okusomye deni akatale deni ekiddako kakati challenge weviira nti sente zino kusitavu wano mu ssaako tuzitambuza tutya kubanga twagala tukuwe capital tutegedde omaze okweteekateeka biki ekibadde kikolamu ka capital ye pira eyokusatu kubanga tusobola funa sente nga tusoose kutegeera kiki kyogenda kukola era bw'okibaze kikugiramu ki onoofunamu oba toofunemu kivula president agamba tusupportinga amaka n'ekibalo nti bwe naasimba emmwanyi yiikeemu n'azifunamu nti okumala emyaka 3 what should I do nga nninde emmwanyi zituuka era zinampaaki deni nsasule ki kati avenue ey'okuwa sente ziri option 3 osobola okuva ewaffe eŋŋoma n'ogenda mu positive banka ew'obulenzi kanzije ku options ezo era tubatandikira ku radio phone Adam Kongo avenues minister zayogerako avenues kyeki mu Luganda amakubo emikutu